Ekereziya Katolika ng'eyita mu Caritas Kampala nga bali wamu ne bannamukago aba Kinda Mission Work Germany batongoza kaabuyonjo ze bakwasiza ab'amasomero okuyambako okutumbula ebyobulamu eby'omwana omuwala. Tuzudde nti abaana abalenzi n'ab'obuwala kati batambulira wamu, amasomero ebyobuyonjo ge tubaddemu biri waggulu ddala. Tuyongedde okulaba nti ebintu ebimu bye twali tutunulidde omwana ow'obuwala okubeera nga tasoma, kakati abaana abatasoma bakendedde. Bano basookedde ku ssomero lya St Bruno Serunkuuma eriri mu ggombolola y'Essisa mu Town Council y'e Kajjansi, era abakulira essomero lino basanyukidde enteekateeka eno. Kyattendo nnyo olw'ensonga nti tubadde tuli bubi nnyo. Abaana wano mu ssomero tulina abaana 401 naye nga ku 401 mulimu 198 ng'abo abaana ba buwala, naye babadde bakozesa obulyango buna. Kati ogwo omuwendo gubeera munene nnyo okubeera nti basimba layini ku bulyango obwo obuna. Bano nga bakulembeddwamu Reverend Father Peter Musumba bwe bavudde Essisa boolekedde mu ggombolola y'e Katabi ku ssomero lya St Denis Kigero Primary School, era akulira essomero lino attotodde okusoomoozebwa kwe bayitamu. Tulina abaana 5 mu ssomero lino naye nga we najjira baali abaana 305, naye kati omuwendo ogwo gweyongedde, kitegeeza facilities eziriwo tezikyatumala bulungi, twetaaga okweyongerako. Era wano wetwebaliza old student waffe Father Sengendo Francis nti atukoledde nnyo omulimu gw'amaanyi. Omukulu w'essomero lya St Denis ategeezezza nti balina abayizi bangi ddala, kyokka nga bakozesa kaabuyonjo emu egendamu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, ekyongera okwennyamiza. Entebe mu bibiina twebaza district nti yatuwaayo, naye era tukyetaaga. Kati ebisoomoozo ebirala tulinamu toilets, naye tweyanza aba Caritas nti batuzimbiddeyo toilet, naye twetaaga amazzi, water tanks, kuba tusobola abaana baffe n'okupima obuyonjo obulungi. Bw'abadde atongoza kaabuyonjo zino ezizimbiddwa okuyamba abaana ab'obuwala, akulira Caritas Kampala Reverend Father Peter Musumba yeebazizza Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala okuvaayo okubawagira okulaba ng'enteekateeka eno egenda mu maaso. Nga mumaze okumanya omugaso ogwo ne toilet eyo n'obuyonjo bwayo, n'eka gye tuva nayo obuyonjo mubukole butya mubutwaleeyo, toilet ez'awaka zibeere nki zibeere nnyonjo. Ne mu maka gammwe nga mutuze nga mufuuse abantu abakulu, mumanye nti toilet ekifo ekityamirwamu kirina kubeera kiyonjo obudde bwonna. Kyokka asabye abakulira amasomero gano okulaba nga kaabuyonjo zino bazikuuma bulungi okwetangira endwadde. Si kugamba nti bagiggale ebeere nnyonjo, naye bagikozese esigale nga nnyonjo. Batugambye tetusuulamu buveera, tetusuulamu padi ze bakozesezza, tetusuulamu bigoye, tusuulamu buyonjo, tusuulamu toilet paper. Project eno era tubawa n'ebyeyambisibwa, naye ebyeyambisibwa ffe tukozesa twandibusa obugoye obwo obuddiringanwa, reusable sanitary pads. Akulira ekigo kya Mpala Reverend Father Joseph Kirumira asabye abavunaanyizibwa ku baana okubayigiriza okuwaayo kibayambeko okuyamba abalala abali mu bwetaavu. Ssente zo zivudde mu baana bato, akatono kebeeresa tuwulidde kagenda mu masomero nga mu 50. Naffe tuyiga okukola ki? Okugaba akatono ke tulina ate kayambe bato bannaffe. Kaweefube wa Caritas Kampala waakulaba nga amasomero agawerera ddala 50 gafuna kaabuyonjo ez'abaana ab'obuwala okusobola okutaasa embeera zaabwe nga bali mu masomero. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina.